moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Yes, tuli jinja, tuli magistrate court, tutese yo msango, wana mukaga bya 23. Wabidde abantu bana, Nadiope, Jovia, Kazimba ne Najinda. Sankwaji bagambye jo, ninga jiri marriage act, yiva ku bufumbo bwakoze ogwekimpatira. Bwado ku weekend atenga bakimanyi bulungi. So yo mnamuza agenda kutuonako, okugenda okujja kukaya ne privacy case. Embaga ya Kyabazinga ereeseewo ensasage Mabirizi tagenze mu kkooti n'ensonga 5 lwaki embaga ya Kyabazinga agitutte mu kkooti ayagala actually nekyayagala exactly sijja kulimba mbu nkimanyi ambition ze sijja kulimba mbu nzimanyi lwaki afuddeyo nnyo sijja kulimba mbu nkimanyi afunira wa sijja kulimba mbu nkimanyi kyekibugenda okuddako nga amaze okubeera nga gusa ensonga sijja kulimba mbu nkimanyi nego kyoba omanya waliwo ensasage y'amaanyi ku mbaga ya Kyabazinga besides ebyo nayo nebiri mu kubeera nga byogerwa besides obutambi obuli mu kubeera nga buyitiŋŋana okuva wa ex mukyala we ate nga sina ex yakyeyita mukyala we olw'ensonga ye bwino gwagize naye mulala. However, wano nkuletedde ku Mabirizi newa musange ngeja gututtemu mu kkooti na kikyayogedde oluvannyuma nkutereka enkofiire y'akakadde akamu emitwalo 2 mama awurenti mbeera maze okkiriyalingako emyezi oba ng'emeka kakadde kamu emitwalo 2 yenkofiira full figure gye yayambala ku mukolo ogwo neera avuddeyo okubeera ng'agamba mmwe naaboogera batunuulira nga temumanyi mbwe yenkofiira akakadde kamu emitwalo 2 byonna kambikuwe wanene osobole okubeera nga obyerabirako naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba mbi subscribe nga nuko SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Wetuli e Kampala twasembuwizikanya nga mbalira nga mbagamba nzijja twetegereze omenyi w'amateeka obuli mu mbaga ya Kyabazinga era twakava mu lukiiko olusembayo olukiiko ne lusekendinga ne lusanctioninga emisango 5 ku bantu 4 abantu abana abajja ovunaanibwa essaawa enaaba etuuse kuliko Kyabazinga yennyini bwe baposi Nadiope kuliko omuwala Jovia muteso y'omukazi kuliko Kazimba Mugalu kuliko ne Najinda Silvia. Abantu abo tuzudde emisango 5 egisaano baggulwako okusookera ddala baguyita fictitious marriage gukontana n'akawaayira na 8 aka marriage act nti oli wajja n'akola obufumbo ng'akimanyi nti bwakimpatira naye n'alimba abala nti butuufu asibwa emyaka 5. Waliwo obufumbo bumasomo bayita bayigame okugenda mu bufumbo nga okimanyi bulungi nti olina omuntu omulala gwafumbwe gwagattibwa naye empeta akati ekyo kikontana n'akawaayiro 15 aka penal code ne 41 ya marriage act. Kakati waliwo ogenda ovunaanibwa omukazi okugenda mu marriage n'omuntu omanyi nti mufumbo Jovia kyakoze ndoza ka section 42 ya marriage act nakyo ekivunaana era n'emyaka 5. Akati Kazimba ajja kuvunaanibwa omusango gw'okuna ogwa officiating marriage okugamba presiding over marriage yamayo bulungi temenya mateeka nga era etteeka likigaana era marriage act era musibe emyaka 5. Kazimba yawandika ebbaluwa kimanyi bulungi nti obufumbo bwakolebwa ne yazze n'agamba nti agenda kukola omukolo. Akati ye Najinda tumugase wamu ne banne babana conspiracy to commit felonies ng'ekyo kiri kontana n'akawaayiro 3 aka penal code act tebegase bonna ne bakola ekibinja ne bakola gang ne bakola obufumbo bumanyi nti bumenya mateeka notisi baazibawa balooya babawandiikira ne babukola ku mpaka. Akati emisango egyo ttiimu ekkiriza nti giwaggulweko era tunafuna obudde obwabbize bubadde bukyali bungi newe yonna wekitubadde bize nene wekitulina kooti nyingi n'ebikola nyingi tulina East African court ziringa bingi kwenda kuteekera nnyo naye n'obudde obunakufunira emisango egyo gijja kubaggulwako. Abantu bangi mwasekeredde enkofiira yange mwogera enkofiira nagiguze Waredi Charlotte ewa mukanyakana wale emiliyoni emu emitwalo aga Waredi Charlotte waliwo yagambye jate enkofiira waliwo yagambye ti Jennifer bwasanga bwagwa ku designer wa amutuge ningena nkebere kikibwa kyamutuga nedda she was very smart emikolo gye bagamba nnyo kufumintiriza success and professionalism and embaga royal called a meaning of a royal wedding
By the agenda of Prince Charles and Diana. I'm the one. People are watching the trainings. That's why I'm training. Abantu abamba de kofira abamba de bwabulijo no gomesi za bulijo no kofira wa bulijo. Eloyo wedding. Enkufira zibera designed. Zibera control nonye enkufira ezo. Nzimanje ziri baziaga. Royal England Royal wedding. Royal bara kungeraganya ku Prince Charles. Ne Diana. Ne baba William. Ne William bwe yali awasa. Yes. The Andrew, ile kufira zavayo. Loyal wedding. What is a meaning of a loyal wedding? Oja kubango kitegera mpola mpola. Oja kuba bulunja bana. Control enkufira dwati. Nemuda kungato yange. It's okay. Ze siri muntu wabukondo point nenkuba badde tonye. Muli kungato mo complaining. Gwe nyoko mwana beba kitaawo. Yes nga saba de wandi yokede kwani. Mfukamidde ku mavivi gange nga mbega irira. Muveyo omusajja mu mulwanire aleme kufiira mu kintu kye bamutaddemu kubanga kinene nnyo ku bulamu bwe. Nina ennaku nnyingi, nina obulumi bungi, naye mbegayiridde. Buli yenna gwe nasobeza nsaba nsonyiwe. Badde nkikola nga sirina ngeri yajenyiza kikolamu. Naye omuwala bamumufunidde bufunizi ne bamugamba tojja muwasa ate emikolo gigenda kubeerawo olunaku bweriti ne babipangire ne babirwana ne babikola mangu kati bali mu kuntiisatiisa bahakinga amasimu gaffe ne bafuna information ezinkwatako ne zikwata ku mwami waffe twade tuna ebintu byaffe bye tukola kati bibatiisa balowooza nti batina kye tukole tewali kintu kyonna kye tukola mu bukyamu naye omwami wange bamwekengera omwami wange banaye baagalawo banamutta simanyi naye nsaba muveeyo mu mulwanirire ono omuwala gwe bamusibako si choice ye mwami wange alina omuntu gw'abadde ayagala okugenda okuwasa nze ekyokuwasa kabaka n'okuwasa abakyala bonna bayagala naye nze nga mbadde sikirinaako obuzibu bwonna ekinkozesa bino byonna nwanirira bulamu bwe mwetaaga abeere nga mulamu ng'ali free ng'atambula balekerawo mukuumira ku midumu gy'emmundu buli kaseera talina mirembe ebyange byebyo nsaba buli omu asonyiwe mpulira omutima gwagala kunjabikamu olw'obulumi bwe nina naye nsaba munsonyiwe. Obadde omwagala nnyo omusajjawo kabaka? Sigamba nti mbadde simwagala nze ndi wakaawe okiwulira. Yeah. Siri bano nti oba nze ndi girlfriend nze siri girlfriend sebo wange. Kati ono omukyala gwe bakutaddeko namba 2. Namba 2 bamuleeta wiiki ewedde ne bamugamba alina omuwasa by force ne balangirira. Kati ogenda kukola otya kubanga namba 2 abantu ba Busoga mwenna muveeyo ku kino ekintu kubanga kinene kinsukkiriddeko obunene kizito. Katusabirira abantu abali mu Kingdom y'Obusoga bakole batya? Abantu abali mu Kingdom y'Obusoga nze ngamba bazzukulu ba Busoga bonna sigambye nti bali mu Kingdom abali mu Kingdom balina ebyabwe bingi ebisagala nabigendamu. Ate balekerawo n'okunkubira amasimu nga bantiisatiisa. Bambi nyabo onkwasiza ate ekisa omusajja wo obadde omwagala nnyo. Katonda ali wamu nange. Katonda ajja tukuuma. Muveeyo mbegayiridde mulwanirire omwami wange kubanga kyayita mu kinene. Buli kimu ekigenda mu maaso bakimufoosinga lwampaka